Izinga Jacob Mutuze and Refanagana Konga Butu. What's ahead of Ffefe Bussie? Neno Jacob Mutuze Jacobo de Campola Jacob Neka. Musajja wangati Ensonga Lwaaki mugambako. Nyini bwa munenswere kwagala nga Simon ye kugambako. Ffefe Bussie yabadde alina okuba ne successful concert. Ekisooka discipline ye, character ye, kasajja katukabaddewo. Ekirala kakoze. Ffefe Bussie ayimbye ng'ovudde ku bintu by'olwali na kinaki. Ffefe Bussie ayimbye music abantu ne bamukkiriza nti oyo mwana rapper, small rapper akola bulungi. Ekirala yeekuumidde mu lane n'abawagizi be. He has not disappointed the fans. Atagadde kuyimbako mu kidandali at any point of time. Ekirala Ffefe Bussie abadde contributing ku performances z'abayimbi banne kyekyo nagamba ne ugaga bintate nka bintate bw'obanga tosobola kubeererawo banno tosuubira nti nawe wali agenda okukola ki ensonga ekivulu kyamusaze ekivulu kyamusalwa character. Ffefe Bussie yabadde alina okuba successful kuba character ye eri positive. Okitegeera nti buli muntu yenna ayagaliza Ffefe Bussie biki batugambye Bobi Wine kakati ante ucheku nayo factor kweri nti buli bwobanga olabanga abantu abalala bwe balaba waliwo okulaba nenga byolaba bala sibe bakola ki sibe balaba bwolabanga abalala bwe balaba. Of course it has to come plus on your side. So Ffefe Bussie nze ngamba to keep that line. Kume empisa ezo banange ba rapper mulabire ku mwana Ffefe Bussie muyige kye bayite empisa. Discipline is a key factor mu industry ya feno era batu bagenda mu maaso we have to imitate. Tulabire ku baana abo simanyi tafaanana kunywa bintuntu ni Ffefe Ffefe anywa ekituufu nkimanyi kale ne bw'aba anywa ekituufu nkimanyi kujja live awo kale ne bw'aba anywa alabika bw'amala okunywa alya kuba ye talabika bubi ayina gundi ayina mama king oya so nze ndowooza character ya Ffefe Bussie definitely yadde ino okumuwa show eri successful ekya yeteeseteese bulungi wabaddewo ne concerts zalaba ng'obunafu bw'abalala asobola okubukapitalizingirako n'akola ekituufu era kyovula nga performance ye yabadde endala nnyo bannamawulire bamuwandiiseeko ne bagaa nti radio okuyimbira mu kasaati akamu. It was unique hip hop kuna Lubaale erinnya lyabadde unique okusinzira ku bigambo bya Ffefe Bussie babaluku yali because twali tunyuma naga baluku yamuwa erinnya na biki pulling up the crowd yaba legend bano because yeshow aba rapper agenda benge kunganyisa aba rapper n'abasinga obungi. Of course legend uzamba yabadde mu ggwanga ne yalumiddwa nnyo nabanga asindika obubaka ongalaga nti yali badde abeerawo gravity azakola for overtime navya azakola for overtime nenga balobo nabwe twabe bakungana omusajja omulundi guno omusajja omu bwe yakuba munno oluyi yamugamba it is not about winning, it is about respect. Ffefe Bussie nga rapper omuto azenga alaba ba rapper banne bye bakola nga taliwo kuba challenginga in a negative way naye nga aleeta positive vibe mu challenge ye era n'amaliza nga abawa ekitiibwa kyabwe naye ate nga akola okuba challenginga n'okubasoomooza n'okubayita akera kumakyala ayimba music n'abavoola n'abanafuya si kuba nafuya waliwo omuntu ajja nga zaakulaga nti bali bonna buugi nze nkola kino naye omulala najja n'agamba nti much respect General Zamba but this is me I'm Ffefe. Nina yanafuya abala yanafuya fik fameka wano yakatandika oyo alaka makanika yanafuya gravity omuntu juba vikita kamenyo abo bavode kati mubogera nayenga abanafuya mu ngeri y'amagezi bwaba banafuya tabanafuya mu nafuya yemu omanyi waliwo omuntu asobola okunafuya mu magezi nawe nonyuya noga akasajja kampadera yini nanoga kantre mu track otegere kintu ekyo otegere kintu ne wabawo omuntu ajjanga yazze kuvuma. Kakati mu bintu byabe bya rap mulimu omuntu wa rappinga kuba yo music wabwe music wa street but tabamanyi manya byafaayo bya music oyo music wa boys aba America ku street mwana twayisemwe egaali nga tatwekubye ebikonde wabula twesomere mu katonaawo rap nezikola ki no kirabe enviiri za kisenju kanti za kola no bweziti para nezo zikuba
Bamita Simon Rock. Segvik. Kale Segvik kosa sebanafa bavujja n'okuteeka mu musimi mpula musawo ya fene ey'okubiri abo banafa betwesiga besobola ogeza kulabika nti kukwasa gye mikono emituufu gy'olina okuyitiramu gwagala okufulumako ogendako ebweru w'eggwanga banoonyeko abasobola ogeza kulabika nga bakugobera ku passport yo bakufunira air ticket visa buli kimu ogeza kulabika nti bakufulumyako ebweru w'eggwanga. Segvik kosa sibesigika basangibwa okwaluwa mu kibuga Kampala awo Arua Park Plaza. Room F2 463. 463, yeah, it has to be. Agenda wo mukwano Dr. Katwamwane THT chobwa Dr. Dr. Lwanga wali abenga kuyamba ko mukwano gwagamba nti nange ndi munsi Uganda sigenda bweru nempuli yanjagala kulambula ku nsi Uganda. Segvik Safaris webali emmotoka zaabwe nungi nnyo bakuwe emmotoka gye weetaaga ne kulambuza mu bitundu bya Uganda byonna bakubookingira mu hotels notasanga ku kalubirizibwa konna at any point of time wano nebweru w'eggwanga Africa yonna. Segvik Tours and Travel betukozesa era betwesiga gwagamba nti njagala kugenda ndi musuubuzi nkwegayiridde bantu bangi bazze mulimo guno nga balowooza nti basobola okukola nga Segvik ne bamaliriza babbye banna Uganda. The only genuine person we know in Kampala for safaris, tours and travel is Segvik. Okay. Ngenda njaya kumuza mweda chika ninyo tukomeo ne Gabintate. Bya Gabintate naziwa na breakinze kati ninyo kutigenda mbaso waliwo bali mfiling emsangao. Aba sponsor amo bali bateke bati no bavunazi bokuteka sente mu kivulu kye. Abamu ne batafuna munga bwe kiri. Tugenda kujja wabula kushoya Ffefe Bussie awo njagala kuwembera ngabo yabadengo mukuru Fiki Gaza ajja yakoze nsasagao nakyankalanya buli kimwao yazze ne gale yadi abantu bayitirivu nyaawo. Ngaba namwe tufata bafana tumuga bafana mwaba mukuba yimbi abaddewo egali tegeza kije muli na lwaki mukyankalanya abantu singa mba muze mbivulu mukole fani yako dala bweto dakikange mpika sokete bafana ku issue za Fiki Gaza ngabe zabaddawo wa Ffefe Bussie oketukomewo atwabate ensonga ngabe zitambula. Okay. entambula erikena kuzine y'eggaali ate nawe tukulaba olina eggaali yo kiki ekiri emabega w'eggaali z'abayimbi ennaku kwegamba nti kintu kirungi ekyo bweba eggaali nga abaana tebakoze misango bali